Abalwadde ba ssukaali mu Uganda balajjadde gavumenti ebeeko n'ekyekola ku ddagala eribaweebwa okwejjanjaba eriva mu India libagambye nti si ddungi. Bino babyogeredde ku kisaawe kya Wakisi Entebbe babadde bajjukira olunaku lw'abalwadde ba ssukaali mu Uganda olwakuziddwa mu kibuga ky'Entebbe. Haji Kayiwa Muhammad agambye nti abalwadde basanga obuzibu mu ddagala eriva e India nti kubanga omulwadde akozesa akakebe kalamba kyokka nga tafuna nkyukakyuka yonna ng'ate abeera atadde mu ssente z'okukagula. Eri abayindi akacupa neoboka kubamu emirundi ebiri osigala nga bwoli naye akadde ni maaka osobola okekubamu omwezi omulama ne guggwako ne bannyiniri abo bakalikola abayindi tebalikozesa. Wabula mu kwanukula ku nsonga eno Dr. Lumunga yakulira ekibiina ky'abalwadde ba ssukaali mu Uganda agambye nti kino kyebannaba kukikakasa newankubadde nga bawulira okwemulugunya okuva mu bantu. Ekintu ekyo kukipuruvinga tuba twetaaga kye tuyita longitudinal study w'okwata abalwadde abamu n'obateeka ku drug X katugambe eva German n'okwata abalwadde number weight n'obateeka ku drug P eva India n'okufuna parameters eziri the same following over time n'olaba kati nga ffe tujja ku ekyokulabirako mu ssukaali twogera nnyo ku kye tuyita glycosylated hemoglobin control ya ssukaali following n'olaba HB1 control ya ssukaali webadde okumala maybe 3 years kuli drug eva India ne drug P eva Germany n'olaba outcomes. Yesala Nanyange nga yakulira abalwadde ba ssukaali Entebbe ategeeza nti obulwadde buno bweyongedde mu Uganda lwakuba nti abantu baganye okukyusa ku mbeera zaabwe kubanga balya bubi ate ne bagaana okukola dduyiro ekivaako obulwadde buno. Endya abantu balyanga bwe basanze, abantu bayina emirembe, bayina ssente zibaleetedde okulya kyayagala olunaku n'alya ebintu nga toppings naye nga byalya mu butuufu si byalina okulya. Ekyokubiri abantu batudde nnyo mu ofiisi zaabwe oba ku mirimu gyabwe naye nga tebakola exercise mu bujjanjabi bunene nnyo part of it mu kujjanjaba ssukaali. Mu kwogera ku omugenyi omukulu ku mukolo guno Robert Sebunya ategeeza nti obulwadde obusinga obungi obukwata abantu bavunaanyizibwa 10 ku 10 okukwatibwa obulwadde buno kubanga tebeefaako. Obulwadde buno bwonna including HIV/AIDS sometimes we are responsible for it. Kubanga onyanga enjogera okufulemu ne bagamba ogenda okwana Kigongo Sebalamu yakusakidde ggwe ku Lwabukedde TV.